Erinnya Luba Charles, Speaker w'eggomba ly'e Makindye. Neeyunze ku bakristu ku batuuze okuva Makindye okuva mu Ggaba Parish emanyiddwa nga St. Kalooli. Neebaza okusooka byonna mwana mukulu wa St. Kalooli Lwanga nga parish okuba nabo nga beetabye oba nga baawulidde omulanga gwa Beene ogw'okudduka nga Sande okuba nga bagenda kwenyigiramu mu nteekateeka eyo nga kaweefube oba ow'okuwulira omulanga gwa Beene ogw'okulwanisa akawuka ka Mukenenya. Beene yasaze n'agamba abaami tubeere basaale mu kulwanisa akawuka ka Mukenenya mu bitundu byaffe mwe tuwangaalira. Ffe ng'abantu b'Eggaba nga tusinzidde wano ku St. Kalooli Lwanga Church, naffe tugenda kweyunga mu mutendero ogwo tulabe nga tugoba akawuka mu Makindye Division, akawuka mu Ggaba Parish. Neera okiraba bulungi nnyo abazadde, abaami, bamusaayi muto, abantu abakufena tugenda kwenyigamu nga tulwanisa akawuka ka Mukenenya. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala, ayi Katonda kuuma Kabaka, ayi Katonda kuuma Kabaka. Sebuli Simon Peter, Ssaabasomesa wano Ggaba Parish, St. Kalooli Lwanga. Naffe ng'abakristu ba St. Kalooli Lwanga Ggaba Parish twebaza nnyo sipiika waffe azze n'atukyalirako olwaleero, era ne twegatta wamu n'abakristu bano abakiikiridde abakristu abalala. Twebaza ne bwana mukulu waffe okubeera ng'awagira nnyo obwakabaka bwaffe, obwakabaka, era ng'awagira n'enteekateeka zonna eza Ssaabasajja. Ffe ng'abakristu twegatta wamu mulanga gwa Beene ogw'okulwanyisa akawuka aka Mukenenya akajojobya ddala abavubuka ate tekasosola bakadde. Awo nno naffe tuli wano nga tuwagira omulango ogwo nga tufunye t-shirt zino zetugenda okwambala ku Sande. Ffenna twenyigiremu, tukubiriza abavubuka, tukubiriza abaami tubeere basaale mu kulwanyisa akawuka kano aka Mukenenya mu palisi yaffe, mu divisioni yaffe, ate twegatte ne Uganda yonna okulabika nga tufufuggaza akawuka ako. Era tukulisa nnyo Beene okubeera nga wezezza emyaka 69 egy'obuto. Ssaabasajja Kabaka awangale, awangale Beene mama awangale. Sande nga musanvu tugenda kudduka naffe ab'Eggaba tweyunge ku Uganda yonna n'abali wabweru tugenda kubeeramu. Tukubiriza abakristu mwenna mutwegatteko ku makya ku Sande tugende tukole ki? Tweyunge. Ssaabasajja Kabaka awangale. Amanya Serunjo Tekla Ggaba Parish. Naffe tusanyuse nnyo ate nga twebaza ne bwana mukulu waffe atuwadde akakisa kano naffe ate twegatte ku mulanga gwa Ssaabasajja. Twebaza abakulu bonna abazze wano kuleetera ku t-shirt zino, ate twebaza na bonna abagenda okubeera mu nteekateeka eyo ey'okudduka emisinde okulaba nti tulwanyisa akalwadde kannamutta. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ayi Ssaabasajja wangaala.